ebikazi bwe bagira akasajja muleke ebikazi bwe bagira akasajja kabyo mwe ebikazi mwe yemwe abatusibye kwa kasajja. You stupid women are the ones that have failed us to remove this man, this Kaman. They don't even call him a man, a kasajja. The Kaman. It is the democratic right of those women to kubasibako the kasajja if they support the kasajja. That's what the democracy means, please. Ebikazi bwe bagira akasajja muleke ebikazi bwe bagira akasajja kabyo. Or persuade them. But to harass our people. All right. Kakati onaku olwaleero banyabo ne bassebo wabaddeyo kye tuyita State of National Address ku nsonga z'eggwanga. Omukulembeze ow'eggwanga abadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga enkulu national importance, ensonga ezo ez'omuzinzi ezigenda maaso oba ye ze yandyagadde okuadressinga mu ddakiika ezitagenda kubeera waggulu wa 3 mu budde obumpimpi. Ngenda kufunza key points oba ebimu ku bigambo ebyogeddwa president mu national address y'olunaku olwaleero. Mu katambi kettandise nako zeze eŋŋombe ezize zikozesebwa mwe mutusibyeko akasajja. Eŋŋombe ezo Mwami Museveni abadde aziwulira era nga akakasa nti buli bigambo bye mukozesezza mu space ya myaka 5 abadde abiwulira butoola era ne bannaabi bagambye okugezanga tajja kulayira. Mwami Museveni yeewunyiza ekigendererwa ky'abantu bano mubeera mutegeeza ki nti tajja kulayira. Eŋŋombo nga mmwe mutusibyeko akasajja eyajogedde, eŋŋombo nga bizzeemu. Mwami Museveni emwewunyisiza ebitagambika agamba ebintu bino byonna abiraba n'eŋŋombe endala nnyingi nga bwe tugenda okubeera nga tuzitunuulira ezizze zoogerwako. Mu bingi byasobodde okukoonako asobodde okutegeeza eggwanga embeera y'omukyala Miriam Matemba agimanyiiko okukwatibwa kwe, naye kisinza okubeera nga kisurprisinga president kwe kulaba nti omukyala Miriam Matembe bwe yali ajja mu kkooti nti yajja awonyera ng'era alabika ng'omuntu atasobola kutambula, naye yalaga obusaasizi oba yayagala nti asaasirwe nnyo nga bakamuleeta mu kkooti. Naye Mwami Museveni agamba yeewuunya Miriam Matembe yeerabira bwerabizi nga bamutadde enkeera bamuwadde beyiro nga bwe yali atambula teyasobola kujjukira nti yali awonyera mu ntandikwa olunaku lumwe. Video giweka liking a video information etuke kwayagala giraba n'okugiwuliriza mukadde butongole bw'oba tutwegettangako omukutu baguyita Viki exclusive gukutuusaako ensonga nga bwe zibadde tegwongeramu byagwo. Buli lwo subscribing ofuna notification videos eziba zaakagwawo noba ng'ozifuna butereevu ku simu, ku computer oba ku tab oba ku ki kyonna gadget gy'okozesa obeera otuwotabuliro. Ebirala ku bya tugenda okutunuulira ensonga zaakoonyeko mubaddemu ekiyitibwa trade order, mubaddemu okugoba abasuubuzi ku makubo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Mubaddemu abatembeeyi nti abasuubuzi, ekintu ky'okugoba abantu mu nsaalu oba mu ntobazi. Ezo zonna ensonga zibadde nkulu nnyo mu ezo president za addressings eri eggwanga. Ensonga yo opposition enneeyisa gye beeyisaamu Mwami Museveni abitadde ku mwanjo nnyo era ogenda kuba owulira biki byayogedde. Ensonga y'omusango gwa Dr. Kano Kiiza Besigye munywanyi we era munne ddala bwe baazirwana era bwe baazirunda Mwami Museveni bw'abadde mu State of National Address. Ensonga zino zonna azirondobyemu era azikoonyeko kinoomu emu ku emu. Alina n'obutambi bw'akozesezza era ndowooza kituwe ekyokuyiga nti mwaba criticizinga lwaki ku YouTube, lwaki ku TV, lwaki ku social media handles ez'enjawulo abantu bapostinga obutambi buno. It is the way to go because bw'otunuulira State of National Address ng'omukulembeze w'eggwanga ateekawo TV alina ekigambo kale ekimuyiseemu ku bantu ababadde baddukanya emitimbagano awo abayisizzaamukko eggaali mumumanyi teyeerya ntama singa okola kyatasuubira nti obadde ogenda kikolera mukadde k'okikoleddemu.
waliwo akalowooza awo akayiseemu I think webunakerera enkya kajja kuba katrendinga you idiot n'ebirala ebifaananako mu tuluba eyo. Nzikiriza nkuyisize mu national address eno nga nsoose kujjawo ensimbi z'abakama bange nange nzije neeteeketeeke bulungi ebigambo n'emboozi tubinyumye tubyogere. Ensonga y'enguzi president abakubiriza muloope naye atusindiseewo okuloopa kanzije owulirize ebigambo n'emboozi nga bw'abisengese tovaawo. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 461 366. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga wafferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga Arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because
they come now to attack the witnesses. Now, if we allow the witnesses to be attacked, in the future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things. Like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions. Shoot somebody, say, oh, he was running away. He was escaping, we shot him. You should be happy that the security forces are not doing mob justice, because the civilians gave up. That's why they do mob justice. Gave up on the legal system. But the security people are still bringing these people to court. All right. President agamba nti mwali badde mwebaza ab'ebyokwerinda kubanga bwe bakwata abantu bamala ne babawaayo eri kkooti. Era agamba mwali badde mwebaza nnyo ab'ebyokwerinda olw'ensonga nti bo tebakola mob justice, tebakola bikolwa ebyo bya buvuyo. Naye mmwe abantu ba bulijjo ba civilians ekyokukola obuvuyo oba obumenyi bw'amateeka bwe bayita mob justice temukirinaamu buzibu. Kakati singa police oba ebitongole by'okwerinda bigenda maaso n'okweyisa mu ngeri gye mweyisaamu ng'abannansi, kyangu kyakubanga obulamu bwammwe bulugenda. Lwaki? Omusirikale kyangu kyakukuba sasi n'agamba mu lipooti ye nti wabadde ogezaako okudduka ng'akoze eki? Ng'akukutte. Kakati katuluve ku ntono. State of the National Address ku bintu eby'omugaso oba ku nsonga ez'omugaso mu ggwanga, Mwami Museveni gy'akoze olunaku olwaleero asoose kutegeeza ggwanga nti agenda kuyita mu bwangu olw'ensonga abantu bali mu kulaba World Cup, empiira gy'amawanga g'ensi yonna. Kakati n'abagamba agenda kukozesa obudde butono era agenda abeera straight to the points. Kyakoze bwe ntunuulidde brief gy'akoze oba address gy'akoze ebadde nyimpi, almost egenze mu dakiika 45 ku ssaawa, tesusseewo era bwe zikoonye essaawa 2 ndowooza n'eddakiika 15. N'abagamba nti mwenna abaliwo mbatadde mugende mulabe World Cup, essaawa zeezo zituuse, mpita mu bwangu. Era bwe batyo ne bakuba oluyimba lw'eggwanga, bwe batyo abantu ne baabulira State House entebe gye babadde bali. Kakati asoose kutegeeza ggwanga, abuuzizza ku bazzukulu, abuuzizza na buli muntu ssekinnoomu ali mu Uganda, n'abategeeza nti gye buvuddeko yasisinkana bannaddiini mu kibiina kyabwe mwe beegattira ekimanyiddwa nga Interreligious Council. Era bw'asisinkana bannaddiini ne boogera ku nsonga ez'enjawulo mpitirivu nnyo ez'ebyo ebiriwo munda mu ggwanga. Mwami Museveni ategeezezza nti ensonga zino ze baakoonako nga atudde mu lukiiko ne bannaddiini lwe yabasisinkana, baayogera ku nsonga z'obutonde. Ensonga z'obutonde bw'ensi zaakoonwako era zaali ku mwanjo. Baayogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu mu Uganda nga bwe riri, ebikolwa ebiriwo. Ensonga eyo baagikoonako bulungi nnyo nnyini ddala. Bwe yali ne bannaddiini baasobola okwogera ku nsonga ey'okubeera ku nsonga y'abasuubuzi oba ey'okuteekesa trade order mu nkola, bwe bali mu lukiiko olwo oba mu nsisinkagano eyo baakyogerako. Then ne boogera ku mbeera enneeyisa y'ab'ebyokwerinda ku ddembe ly'obuntu. Ezo z'ensonga nnya n'endala nnyingi zagambye ze baayogerako, but specifically ezo zasobodde okubanga amenya. Kakati mu katambi ako kensooso kunnyonnyola, Mwami Museveni President abadde ayogera ku ngeri opposition lwaki abantu baayo oba abantu abakwatibwa mbikolwa eby'effujjo tebaweebwa beyiro, tebakkirizibwa oba tebaweebwa kakalu ka kkooti. Ensonga nno bulijjo gye mutamanyi lwaki abantu bonna be muwulira nti lwaki temumuwa kakalu ka kkooti, lwaki temumuwa kakalu ka kkooti. Ensonga nnyangu. Agambye nti abantu ababeera bakwatiddwa singa baweebwa akakalu ka kkooti nga bali ku misango ng'egyo,
kyangu kyakuddayo ne batiisatiisa abajulizi abalina okubawaako obujulizi mu musango nti kati bo kye bakola bakuumira abantu bano oba y'ensonga lwaki abantu bano bakuumirwa mu poliisi oba ku limandi ne bataweebwa akakalu ka kkooti nti bakizudde abantu bano buli lwe baweebwa akakalu ka kkooti bagenda ne batiisatiisa abajulizi bwe bamala okutiisatiisa abajulizi olwo gavumenti ebeera teyina ngeri gyegenda kuddamu kuleeta abajulizi kulumiriza bano be bavunaana y'ensonga lwaki basalawo ne baba mabbeiro kati ekyo tekikwewuunyisa ku misango ng'egya unlawful drilling egyakwatirwako ba Alex Wise Mufumbirwe mu kusooka ba Edward Sebufu ba Eddie Mutwe ba Achileo Kivumbi ba Wakabi Smart ba Bobby Giant n'abantu abalala abazze bakwatibwa mu nsonga zino abaana nga ba Bobby Giant aba Bobby Yanga n'abalala bangi omuli ba Olivia Lutaya Doreen Kaija Menyani era Ndekani ensonga lwaki baba mabbeiro oba abalamuzi lwaki tebabeera straight bulijjo okuba mabbeiro ne bagenda maaso n'okubanga beebulankanyiza mu kino bakola kino bakwata kino bakwata kiri baprolonginga omusango abajulizi be bagezaako okuprotectinga ey'ensonga emu president gy'adressinze eggwanga mu bufu obufanaganako bwe butyo Mwami Museveni era mu birala alabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bye beenyigiramu nga bakozesa nga balowooza nti bo tebakwatwako ategeezezza nti tagenda kubakkiriza kutiisatiisa oba okutyoboola abo abawagira gavumenti ya NRM eyo nsonga nayo Mwami Museveni ajja adressinze eggwanga mu birala bya adressinze eggwanga buli agambye nti buli lwayita waggulu ku mabira ng'ali mu nnyonyi alaba omukka ogufubutuka mu mabira forest n'agamba nti kye mugamba nti abantu bookya manda munda omwo mu kibira ab'ekitongole kinema ne National Forest Authority balina okuvaayo bannyonnyole ku nsonga eno bagimu addressing agitegeere bulungi abeere nga taliimu kakunkuna lwaki buli lwayita ku mabira forest ng'ayise waggulu mu nnyonyi ensonga zigenda maaso n'okubeera nga zifaanagana bwe zityo alaba omukka ogufaanana ogw'abantu abookya amanda munda era mu national address agambye nti siyinza kukkiriza bakozi ba bikolobero mu bitongole eby'ebyokwerinda oba mu bitongole ebikuuma ddembe siyinza kukkiriza bakozi ba bikolobero mu bitongole ebikuuma ddembe butabonerezebwa abo abatumbula ebikolwa ekika ekyo bebakola ki bebasosonkereza amagye n'ebyokwerinda okugjayo enjala ako mukategedde nti abo abali mu bitongole by'ebyokwerinda oba abakuuma ddembe abagenda mu maaso n'okutyoboola oba okukozesa obubi obuyinza bwabwe be basosonkereza amagye n'ab'ebyokwerinda okugjayo enjala tekikwewuunyisa nsangi zino kuba nti obadde olaba poliisi nga etekingiddwa over amagye mu operations ez'enjawulo ekyo kizzeewo lwakubeera nti waliwo ebitongole eby'obukuuma ddembe ebigenze mu maaso n'okuba nti bikola ki bityoboola eddembe oba enkozesa yaabyo gye biteekeddwa okukola y'ensonga lwaki amagye gajja ne gayintaviininga ne gayingira oba ne geeyingiza mu nsonga ne gajjayo enjala kati mu bufunze ekintu kyonna kye tuliko ensangi zino kye tulaba tuli kulaba enjala z'amagye ezaavuddeyo kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi mu bitongole by'ebyokwerinda oba mbakuuma ddembe abaki mu bakuuma ddembe abamu abo bonna abaagala okumanya amazima balindirire okuwozesebwa
okuwozesebwa kwabwe nga kutuuse. Buli gwe mugamba mbu talina musango, buli gwe mugenda maaso n'okulwanirako, President agamba mwe okwakyuzinga gavumenti nti teikoze kimala oba okuginenya, mulinde kooti zimala okusala emisango then mulyoke munenye. But kooti nga tezinnaba kunenya, kusala misango gino, ekyo ababuulidde tekigenda kubeera nga kikola ki, tekigenda kubeera nga kisoboka okubeera nga weekiri. So kompekaawo katambi akala ku nsonga endala President zayogedde bingi, njagadde kutemera ebimu ku ebyo ebikulu ebibadde mu nsonga zino. Kati katuulirizeeko ne ku nsonga eno. You see, basically creating scenes in the courts of law. You see, basically creating scenes. It's like a theater. To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing the trial, misusing the legal system. Why would this great Democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial, where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court? Second question, why should the legal system for so long allow an accused person to just refuse to be tried? Somebody who is accused says, I don't want to be tried, and he's not tried. Is that a good system or what? How can somebody who is accused say, I don't want to be tried, and 2 years is not tried? This allowing of impunity to continue for so long is responsible for the culture of mob justice. Before you talk about the security forces, talk about the population. Why do the population take the law in their own hands? Why? Why do the population take the law in their own hands? The population suspects that the police and the judiciary may not hold the criminal accountable, hence the mob justice, which is unfortunate. Okay. Kakati ensonga ya Besigye omukulu aja addressinze agamba lwaki Besigye okuva mu 2024 bamukwata n'okutuusa kati ateekawo embeera egaana omusango gwo kubanga guwozesebwa. Lwaki agaana okuvunaanibwa okuwozesebwa bw'abanga talina musango? Lwaki ayongera okukalubya ebintu? Buli budde bannamateeka bange, buli budde abawa instructions ndala. Bw'aba awulira talina musango, lwaki takkiriza omusango ne guwozesebwa ne bakizuula nti yazza oba teyazza? Bigambo bya Mwami Museveni. Ensonga ya Besigye aginoganyiza n'agigatta ne ku misango emirala. Abantu gye balowooza nti girwayo nnyo mu makooti ne kibaviirako kubanga bakola mu justice. N'ab'ebyokwerinda nga balowooza tebagenda bawa bwenkanya. Kati obuzibu ye nga president abutadde kubavunaanibwa abateekawo embeera eremesebwa oba eremesa emisango okubanga giwulirwa era ne gisalibwa. Kati ekyo nakyo akyadressinze kitegeeza nti buli ekigenda maaso mu ggwanga lye akiraba era akimanyaako. Ensonga endala gy'adressinze teekayo tulabe. You know, they are good at putting forward the slogan Bizemu.
You know, they are good at bringing slogans which are just empty. Bizemu. Ebyedda. Kidnapping people and so on. Bizemu. Meaning, the bad things of the past have come back, are wrong. Ebyaliwo, the past happenings meant that anybody arrested or abducted would not go to court, but would end up as a dead body at Namamve Forest, the River Nile, or Kaya's farm. So to have somebody arrested and taken to court, and then you say bizemu, you are really deceiving yourself. Okay. Mwabawoza bizemu ebyatulwanya n'ebirala engombe ezifaanaganako ng'eyo. Mwami Museveni agamba nti singa byazzeemu nga bwe mugamba, mwali badde musanga mirambo mu River Nile, mwali badde musanga mirambo Namanve, mwali badde musanga mirambo mu Kaya Farm. N'agamba nti ebyo mubyogera just muwayaamu buwaya, ebintu tebinnaddamu bannyabo ne basebo according to President Museveni. Ezo ngombo ze muteekawo ye alaba nga tezikola ki, tezireflectinga ku mbeera eriwo. Embeera eyaliwo eyagambisanga abantu nti bizzeemu, oba embeera erowoozebwa gye tusobola oliretinga ku bintu nti byaliwo, singa mbu tusanga emirambo egigenze maaso n'okubanga gigwa mu River Nile. Emirambo twali badde tugibuuka bubuuse Namanve, era ng'emirambo tugisanga eyo mu Kaya Farm. Kati ekibuuzo kiri nti ensangi zino ebitongole by'ebyokwerinda tebikyasanga mirambo. Mu comment section nsaba otubuulire. Ekibuuzo kiri nti cases mmeka eziripotingiddwa ezisangiddwako abafu, poliisi zivaayo ne zibuulira abantu kiki ekiba kyassa abantu abo, oba tezivaayo kunnyonnyola biki ebibeera biviiriddeko abantu abo kubanga baluuzinga obulamu. Kakati Mwami Museveni ensonga nayo agyadressinze. Ekirala kyagenze maaso era n'okwadressinga ye ensonga ya State House okufuuka empuku, oba State House okufuuka empuku ey'abalyake, abali b'enguzi, nga n'okutuuka obutuusi okuwandiika ebbaluwa gyoyagala etuuke ku President bakulyako enguzi ya miliyoni 3. Agamba enguzi eyo bafubye okulaba nti bagijjawo ku State House, era abo bonna bekyali kikwatako abaali bagyenyigiramu Mwami Museveni agamba baabakwata baabanyweza. Mpaawo awo ensonga endala eriwo gy'annyonnyodde bingi, tukugirayo just key points oba highlights mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Katuwulire eno. People have been abusing Museveni, but Museveni has been ignoring them. That is true. Funda eziwera abantu mubadde mwabusinga, mwogerera Mwami Museveni oba mwagerera Museveni. Agamba yes, ekyo kituufu bulijjo mumwogerera. Kati wulira kyazzeeko okugamba akimanyi bulijjo mumwogerera. Kati wulira akatambi kakyuse. But those malignments were slowing down our growth. Some investors and tourists are scared away from coming to Uganda on account of those false stories. Nti ebigambo ebyo mbadde mwogerera Museveni bibadde bikosa abalambuzi abayingira eggwanga, and of course bibeera bikosereza direct n'ebyenfuna byaki n'ebyenfuna by'eggwanga, nga mufiiriza eggwanga ku mawulire agataliyo, false information agatalina bukakafu. I have got many examples. When people come here, they get amazed about the progress, seeing what is on the ground compared to the stories they have been hearing. It is therefore good that security forces have come in to fill the gap. Nti ekyewuunyisa ebigambo ebyo bye mubeera mwogerera
nga musiiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga erya amawanga amalala. Munnange abo abeewaayo ne bamira omwoyo gw'ensanafu ne bajja e Uganda bye basanga ku ground ate bibeera birala ku bantu bye boogeredde Museveni. Kaakati ekyo nti kyekiviiriddeko ebitongole by'ebyokwerinda okuggyayo enjala. Kati ebitongole by'ebyokwerinda obusungu bwe tulaba bakozesa ennaku zino nti wabaddewo okwogerera ennyo gavumenti ya Museveni oba ne Museveni ng'omuntu. Kati ke kaseera eggwanga mbulireme kuddamu oba oli awo kufiirizibwa ng'abantu bano bakwatwako ku nkoona. Ebitongole by'okwerinda biggyeeyo enjala. In the past, I did not have enough cadres to fill this gap. It is not only the security forces that are filling this gap. A year or two back, Honorable Fred Byamukama helped Uganda to expose the criminals that had turned State House into a mafia center. State House here had become a mafia center. State House yali etuuseeko ekiseera ng'efuuse mafia center. Kwegamba ennyumba oba ekifo eky'abamafiya. Bamafiya mu Luganda kye kirabe bamafiya. Nti State House yali etuuse thank you so much Pavini olabika oli mu banda. Nti State House yali etuuse nga ejjuddemu ababanda oba efuuse kifo ky'ababanda. Honorable Mwesigwa yayambako nnyo okulaba nga ababanda bano bonna babavuba. Uliriza ebigambo by'omukulu. That'll become a mafia center. In order to have your document brought to the president, you can imagine, in order to have your document brought to the president, you had to pay a bribe of 30 million shillings. Byamukama reported the matter to me. We arrested the gangs. There is therefore a count offensive against corruption, crime, and impunity. People have been abusing Museveni. People have been abantu babadde babusinga Museveni olw'ensonga ezo. Ekyempuku y'abali b'enguzi ba mafia okufuula State House ogifuula ekifo ky'aba mafia ky'ababanda akyadressinze. Mpawo awo akatambi akalala. Waliwo awo wannyonnyoledde ku ngeri y'obuvuyo sikeekaddako. Kati waliwo awo kanoko kankabalekereyo obulekezi. Okay, tusooke Miriam Matembe addressinze ku nsonga ya Miriam Matembe gye nabannyonnyoddeko mu bigambo bye bwati bwabyeyogeredde. But forgot to limp. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in court, she came limping. I was worried. But forgot to limp. Ndi Miriam Matembe bwe yali aleetebwa mu kooti yali atambula nga n'ekigere tasobola yajja abebbera nga n'ekigere tasobola kukisitula. Ku lunaku lwe bamuleeta mu kooti era naye Museveni yamukwatirwako ekisa president. Kale sister wange kozi Muhoozi yamugana okumuyita sister. Nti ate bwe twazirwana abadde ki musajja watu ennaku agambye sister wange. Agambye sister wange yajja abebbera mu kooti. Nange ennaku n'ekisa ne binkwata. Ningamba sister wange ate abadde ki. Naye simanyi oba sister wange ate kooti bwe yamuta yeerabira okubebbera nga afuluma kooti. Mala yaka. But forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. Yerabira okubebbera nga addayo yatambula butambuzi. Gale ndibaleetera obutambi obwo bubiri bwe yali ajja ne bwe yali afuluma. Tulabe oba ebigambo bya Mwami Museveni bituufu. Forgot
to repeat the scene. I saw the video. Nti yerabira okudda mu siini eriye yasooka nga bamuleta mu kooti bwe yali afuluma yerabira yava ku script nekati wano president alina kyatategedde bwe yagenda eruzira bamuwa ku peyinikiira omukazi bwe yagenda keruzira bamufunira ku kikakkanya obulumi ate eri gye baali bamuterese ennaku ze baamukwatira yali teyafuna kikakkanya bulumi agamba tebamuyisa bulungi ekyo teyakiraba alabika siwolereza tambi. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. That's what you should do. You should all be demanding abantu mbalete mu kooti tuwulire amazima. Kakati agamba ku kyeyalaba ku sisita we Matembe abantu babalete mu kooti tulaba amazima era tuwulire amazima. So scenario ya Miriam Matembe sisita we yamuyigiriza kinene nnyo yasaasira omuntu eyajja abebbera olunaku lumu omuntu eyali abebbera n'afuluma n'ayitawo n'agenda nti olunaku lumu just Matembe yerabira n'ava ku script siini n'azikyusa kati agamba mwe mulaba nga balina gwe bakutte mwe mumubanje ekimu bamulete mu kooti kooti yejja okutuwa amazima kakyaliyo oba kaweddeko Omulimba ali luddawa. That should be the demand. I could even see my sister Matembe. So aweewo kadde katuweddeko ebikulu ndowooza byebyo kati kambalekere y'akatambi kano ng'atunnyonnyola scenes ezaaliwo mu 22 scenarios ezaaliwo atugamba nti opposition nayo yeeyisaamu bubi oba yeeyisiza ddala bubi yayambula abantu kati kyesitegedde abaawa president obutambi this is also incompetent unbalanced kubanga president naye bamuwadde akatambi keekamu nga kyanenya NTV tine NTV eina one-sided story gye bajja choosing okuba nti gye badde publishing n'abawadde president akatambi bamuwadde one-sided story one video choosing opposition naye tebamuwadde kiki ab'ebyokwerinda nabo kye bakola opposition singa president atukompealingidde obutambi buno bubiri twaligambye nti ekintu kyali balanced mu kwogera kwa Mwami Museveni oba okw'omukulembeze w'eggwanga mu State of National Address ey'olunaku olwaleero kati kanoko kankabalekereyo nammwe kennyini mu comment section mukkirire mumbulire embeera nga bwe mugitegedde era nga bwe mugiwulidde okusinziira ku ebyo byensobodde okubeera nga mbatemeratemeramu ensonga y'olutobazi eyo yo tugyogeddeko trade order agamba ekibuga tekyetaaga basuubuzi in fact sino ekibuga eggwanga teryetaaga batembeeyi nonti abasuubuzi abatembeeyi bafiiriza eggwanga ebyenfuna tebasasula mayumba rent tebasasula misolo giri official gimanyiddwa bakulupanya bukulupanya ggwanga naye n'agamba nti bwe bajja ku kkubo okutembeeya ate batta bizinensi z'abano abakolera mu bizimbe abasasula emisolo egimanyiddwa n'olwekyo ekyabatembeeyi takyejjusa kati bano be bamenyera amayumba ab'entobaza ndolo that mwenna mu address y'olwaleero ensonga zammwe azimanyi mpoziko ne General Muhoozi amwogeddeko awo kimu kya kwavenjinga linnya lye nti yavenja and of course bw'owulira wali nti amagye gajjeeyo enjala ye gaapu eyo amagye gye gafiirinze etabaddeewo amagye oba Mwami Museveni gy'abadde yaleka ng'abantu basobola omucriticizinga abantu basobola okumwogerako ekitaliiwo ku mulembe guno nti gaapu eyo kati amagye weegali gasobola okugiraba ne gajja okupayinga oba ne gagifinga so tuweko katambi ako ebisigadde tubitegeerere mu kwogera kwe. Tendencies among some of the elements of the opposition
have for a long period provoked the patriots. See again, when in 2020, the rioters were undressing women because they were dressed in NRM colors. Let's see whether these people have the video. Freeze that, freeze it, bring it back. Where the girl is undressed. Bring it back. When she's actually undressed, a bit forward, you idiot. This is, freeze it there, freeze it there. This is democracy. This is democracy. This is human rights. See, the woman is undressed because she had colors of NRM. And nobody talks about this. I have not heard anybody condemning this. I don't want to blame people. I have not heard anybody other than us complaining. I don't know whether the religious leaders condemned it, or the cultural leaders, or the law society. Check for me, please. I need a record. Who condemned that act? See the picture when an armed policewoman was attacked by the hooligans. Let's see another picture. That's a police. This is a policewoman. Go back. A policewoman was trying to remove the thing which they had put on the road. See the person, and she was not armed. See, you show. Go back and start. That's that's a democracy now. That's human rights. That's a democracy. Yeah. On camera now. Fortunately, me, I show film. I'm a film shower. I've got my small Entebbe wood. That is democracy. That's real democracy. See, quite often you have had slogans. Tugenda kwocha Kampala. How many times have you heard that? How many times have you heard that? If you want to go to heaven, that is. If you want to go to Gehenna, of course you will deny. But I'm sorry, when I go to heaven, I will wait for some people. We are going to ban Kampala. What did the slogan Taja Kulaira mean? Taja Kulaira. Didn't you hear that? What did it mean? For people who want peace. Democrats. The translation is the elected president of Uganda will not be allowed to swear in. How will you stop the swearing in except by violence if you are not using the courts? If you are not using the courts, how will you stop the swearing in? By violence. That's what they were planning, which they tried to do, but we defeated it.
all these schemes would defeat them. Kwenda kwa Kampala, they can't ban it. Tajja kurayira omusajja alayira. But who are these who plan? We know them, of course. And the commentators, the ones who are talking about human, why don't you, especially maybe the foreigners don't know, who don't know our language, but our people here know. Why do they allow the people to talk like this and they don't caution them? I have not heard anybody cautioning these authors of this. I have not heard it. But now I'm telling you, because of course we have been following everything. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 616 667. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli